wakisa kakati mbadde tracking economy naye kankitandikire Museveni watera okwagala okukitandikira by 1980 the GDP yali around $4 billion. Kakati GDP is kyabadde ayogerawo $163 billion. But weyabeera $4 billion yasobola okukola natural local entrepreneurs at $4 billion beyakola mu myaka gy'ensanvu n'emyaka ya 8 betuyina bamuzeeyi wava muno bamuzeeyi agasekalala senior basajja balaba senior kuza abo bola abali mu kati ngono basajja balaba senior hides and skins abo bali mu agriculture and animal industry bamulwana muzeeyi mwanderete mulwana ne kati gemanya g'owulira agatandise okujja leero gajjamu n'okuyomboka corruption. So I can argue therefore that National Resistance Army erwanyisiza the local entrepreneurs abaliwo naturally abajja naturally mu kusuubula nga bwolaba kulubabu yali mu airlines namugoberera ali mu airlines uyu ali mu media abo tebakwata mukono but waliwo beereeta genetically modified middle class kyogamba deliberately banno ebanyiga nesusuta bali it's a policy but not written but it is ethnic ya mawanga gwanga ki maso kugwanga akite mundeka mwayogedde tokimanyi mwabi busuulu so oli atandikawo factory ne bamuwa contract kuwulira ye Rwomushana atandikawo factory ne bamuwa contract supplying eddwaliro atandikawo factory n'agula ebyuma within no minute ne bamuwa oba n'ogera n'oleeta ddiira ne bakuwa contract and ndowooza Uganda ekyalwana nnyo ne number plates tumpeko kugirekera wava tugenda kuba lutalo lw'amaanyi nnyo just these number plates ebibaati oli agamba kale ekibaate muzeeyi wabamu nakikole then mwe muteekemu akantu kamwe kali but I say nebibaate katubikolere Russia ate ng'olagamba mugende mu maaso because it helps in destroying the local indigenous tebasobola kubakwatirako but ojjukira banka gye wali oyogerako wano Makantile obawuliza naye oli yagula ettaka simanyi yabigera ati obabuukabuukira nti sikalico center ye bwe bigaana nga bamuwa bailout ebya ayandoza babiwulira oyo bamuwa bailout kati gwe ojja okola ogire hoteri ebigaane aya yani balibanize bandibira mbiri eyo nabyo naye ekizimbe gwesobogera n'okikokonko nawo ekiro kiruddo oyo mwami yenanyiniyo kati kitwale bwotyo but you see you can bwogenda mu kizimbe n'okikoonakona n'okigamba ani akukyalira ekiro kijja kukubuulira nti ekiro bano bwe bajja so mbadde ngezawo okukulaga it is true the economy has grown no doubt about it but there is waliwo deliberate policy eyokukutula the indigenous middle class by building their genetically modified middle class. I will give an example. Katolaba ngene Entebbe Express bagisolooza ekyo bwokiwa busuulwa within no minute ogaggawala just okusolooza okuwa tiketo okukatoola naye nebwokuba essimu wa paapa tosobola kukifuna kati bakola mbavaawo asigamba abakolawo gwe bawadde deal driving permit just zino kati driving permit si genda onoonya ani nanyini solution gye bakozesa
this digitalization of driving permits, of passports, of chi. Siga nti bebasomye nnyo IT. Ne bogenda mu mafuta eyo n'olaba ekiri ebunyoro. So it's a deliberate policy. Kyobala kati wagoberedde ani ali behind kitezi. Mbayi bagigabye. Within no minute contract yagenze dda. Ojja kula nti mugana naye wegenda okuwone ku kasasiro ebirole bigenda okujja. Yagamba oli tayogera Lugana, ayogera lulimi. Yimanyi Kabalebe, James Kabalebe. Yali he was a bodyguard of Kanyiro Tafiri one. Naye twagenda okujira mu bote nga yakulira ejje Kongo. Kati nga bugenda n'okyala ng'omubuuzaako James Kabalebe oleyirije ndeyirije Kongo muleyirije tuleyirije. Kati abali abalingana nawe nga tababitegeera. So kakati mukulu baba abuuza ekibuuzo independence kitegeeza ki? Mubeera di sovereign. Who is sovereign? Wano mu Buganda history gye nsoma about the rise of Buganda mwali muyina lukiiko. Yes. So who is sovereign? Is it lukiiko or it is the Kabaka? So Munyagwa says Kabaka, but we can debate that. Sikimanyiko bulungi. Bungereza, who is the sovereign? Is it the parliament or it's the king? Because babadde mu lutalo nabo okulaba nti the population ebeere sovereign. So what I mean is, who is the source of law? Eteeka liva mwani. Now mu Uganda mu population ebeera sovereign ng'eteeka liva mu bannannyini nsi. Naye bannannyini nsi tebasobola bonna kujja kuteesa. So balonda abanaabateeseza. Ne babeera the source of law. That is when they are sovereign. So Uganda bwebanga yaliwo, of course teyaliwo, because Uganda baze bagikola, but bwakanta baba kyogeddeko balesagala kukigendamu. Naye ebiseera ebyo nga Uganda tesobola kukola teeka ng'eteeka leba Bungereza. So therefore the sovereign was either the king or the queen wa Bungereza. So bwogamba nti tufunye obwetwaze kiba kitegeeza kakati muyina parliament. You are the source of law. Ngabo tugirina. Okay, anti kati obuuziza tutuuseewa. Now, in 1962 to 1970, muyina parliament. Uganda yonna yakkanya ku parliament eyo. Nga mukulu bw'abadde agamba, the only problem yaliwo nti Buganda yakkiriza parliament naye yali yagala special status. Nti yo yebe the king obwakabaka benga bwe bulonda ababaka ba parliament ababa mu Buganda, but at least yakkiriza parliament. So tewali territory eyakola Uganda or community eyakola Uganda etakkiriza parliament. So all of them accepted parliament, and that was a huge achievement. But that parliament by 1972 yaggwawo. That's when I mean took over. 71 or 72? Kati by 1979 kumbuye nasanvu mwenda kinanaawo ayali atufuga was Tanzania. So I can argue therefore nti by 1979 tetwali sovereign, we had no parliament. Professor Rule bamulondera moshi ndozo badde okijjukira. Yes, ne mukola one the consultative council naye nga teyina buyenza nga n'okukyusa president basobola kwogera ne mukulu Nyerere. Now in 1980 wabeerawo olukiiko, the Lukiikire House Conference. Batuula ewa Lukiikire mu nyumba yaabwe Makindye, then ne batuula ne Wachobuyijana Nairobi wabakanya ne Lule ne bakola consensus eyo evaamu NRA. Kakati NRA ejje lya NRA ne lukola council yalyo, which was the National Resistance Council. By 1986 Museveni ne NRA ne bawamba. Actually, let me use their words. They say we captured power.
wamba obuyinza we captured the power. So question eri nti whose power did they capture? kanzi kyotandikirawo Ugandans power for Uganda.